Oludda oluvuganya nga bwe twabiwuliranga nti lulimu ebiwayi bibiri, ekiwayi ekitayagala kuva mu ludda luvuganya nga kyo tekisuubira kutwala buyinza bwa ggwanga, n'ekiwayi ekirala kyo nga kino kyaba nankyukakyuka abaddala era nga bo balafuubanira kuba nti nno bannange eggwanga linunulwa okuva mu bintu ebingi ennyo, nti lyawambibwa era ebyobugagga oba ebyenfuna n'embeera z'abantu, kubanga gwe oyinza okugaa nti embeera z'abantu zitya, nti gwalaba ebyenjigiriza byonna byonna babisaanyaawo okukosa n'okubeera nti nno waliwo olukwe okubeera nga balipuleesinga bannayuganda n'abantu abalala. Mpola mpola nagendako mu Kampala juuzi emabega kaawo, ndowooza kati ennaku 2 emabega, ku Lwokutaano naliko mu Kampala awo, naye mpitirako mu kikuubo eyo bwentyo ntunuulira mu maduuka nga bwe twakiraba mu lockdown nga Hud Hussein yayambako nnyo mu kubeera nti abantu abaali mu kikuubo bakakasa nti emmaali yaabwe evundiramu, babagana okugulawo amaduuka okugyamu ssente nga bagamba nti bagenda saasaanya COVID era ne bateekamu abasirikale okukakana nga ssente emmese ziziriiriddemu n'ebiyenje, ate ng'ebintu ebirala ebyonooneka byonna byonoonese tebagenda okuggulawo nga byonna byayonooneka, so nga baayagala babiggyemu babitwale bataase emmaali yaabwe, nga nabwe kennyini okiraba nti emmotoka bwegenda w'emmotoka ez'amaguzi zakkirizibwa okutambula mu lockdown, naye baabo mu kikuubo baabagaana. Era bw'otuuka mu kikuubo njagala okubuulira muganda wange replacement era ojja kulaba nti waliwo abantu kakati mu kikuubo nga baawamba ekikuubo bakikola ki, bali bannaffe baavaamu dda, bannaffe baakola ki, baavaamu dda. Kati egye ntandikidde kubanga waliwo abantu abeefuula nti baganda nnyo era bafa nnyo ku Buganda era balwanirira nnyo kuba nti Omuganda buli kifo wano katugeze oba kye balonderamu omuntu nti kibeeramu Muganda, so nga ate waliwo ebintu muganda wange fundamental issues ebiyinza okuba nti ate bigenda kutusangulirawo ddala singa tetukozesa bwongo ng'Abaganda, nti waliwo akatambaala akabasibiddwa kuba kisinga bakuggyako ebyenjigiriza ne bakuggyako ebyenfuna, bakuggyeko ettaka lyo oba osigazzaaki, gwe n'oba olonda omuntu n'omuteeka waawo nti ye Meeya Lukwago, nti oba ye Mohamed Nsereko ye MP wa Kampala Central, ku ground oba olinako ki, kubanga gwe nga ggwe omukulembeze tofuga bizimbe nti oba nfuufu nti oba mayinja oba miti, okulembera bantu. Nabagambye Kampala temusigadde bantu. Nze neebuuza mu Kampala abalina amaduuka batuguza baani? Abalina amaduuka mu Kampala baguza baani? Abantu bamuddukamu. Kakati eyo just mpitiddeyo buyitizi katono nnyo kugamba nga ngenda ku nsonga enkulu ey'abasajja bakulu bano abagezaako okubeera nti nno balaga nti nope byonna byonna byekola oba byesalawo byonna byonna bya kibogwe, omulina okubeera nga abetuuse n'okubeera nga beewaana nti nope tena kye yabayamba, Bobi Wine tena kye yayamba, kati abantu nga bwanika nti ye yandiwangudde, Bobi Wine ne bw'ataalibadde nti nope baamuwa kaadi oba nti yajjira mu ambuleera, mbwe yandiwangudde. Mpuuga era naye ng'agezaako kubuzaabuza naddala ku ssente 600 kuba kati zaawera 600 lwe yalya olwo yakalya, nga tulumanyi bulungi nnyo nti zino Service Award nazino baazibawa 10 juuzi. Kakati ng'agezaako kubuzaabuza era nga yeekwasa Ssennyonyi nti balemeddwa okukola kino, kati bali ku kino, balemeddwa okukola kino. Tutandikire ku CBS. Ku CBS yabadde talk show era nabadde mpuliriza Muwanga Kivumbi nga bw'atyo atunka ne Moses Kasibante. Kakati munnange Muwanga Kivumbi nga yakiremerako agamba nti Mpuuga tasobola kukola bintu bitajjansa, ebintu bitatambulira wamu na struggle. Kati olwo ye
Muwanga Kivumbi nti amubeererewo olw'okubanga beemanyi balina history ate olw'okuba nti muganda nti amubeererewo. Kakati awo we tuli ku Uganda eyawamu ekyo buli munnayuganda kyalina okutegeera nti bwe tuba tunanunula eggwanga lino tumalewo enguzi, tumalewo obubbi, tutekewo obwenkanya, kitegeeza nti abantu balina okulekera awo okubeera nga bawagira buwagizi bantu baabwe nti olw'okuba boogera olulimi lwe lumu, olw'okuba baddiini y'emu, nti olw'okubanga banywa bwenna omwenge mu bbaala. Tekyandibadde bwe kityo, kubanga kiba kitegeeza nti kakati awo bwe twogera ku Republic of Uganda kiba kitegeeza nti kiba tekijja kukola. Kati ate awo Buganda kiba kitegeeza nti erina okuddamu n'esaba oba neyeerwanako naye neyeeyawula ku Uganda, kitegeeza bw'ebanga eyagala ekyo kibi bwe kityo. Oba ne region z'endala oba Nankole yeeyawuleko, tulabe Walinga ne Lango nayo, Busoga nayo yeeyawudde. Buli omu akola ensi eyiye, kubanga ekituufu kiri nti bwe tuba tunaatambulira awo nti kakati olw'okuba nti ono Muganda, kakati Omuganda takola kitasobya. Omuganda ne bw'abanga akoze ekintu eky'ekibi nnyo, abbye, bamukutte ne ssente, nti baganda banne balina okumuyirawo omubiri. Eyo ensobi amawanga gagikola nnyo wano e Uganda. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti nabadde mpuliriza era ngenda kusooka eno tugende ku Mpuuga, tugende ku Bwanika, tulabe endowooza zaabwe era tukakase kiki ddala ekigenda mu maaso, kubanga kati wano jjukira nti sayidi eri eya NRM oba General Museveni kino kyayagala, kubanga this is his creation. Bwe twogera ku njawukana, bw'olaba divergent ideas ezireetawo controversy mu opposition, zino zirina omulandira omunene kwe zitudde nga ye General Museveni, kubanga ye enkola ye ya divide and rule. Kakati Muwanga Kivumbi ono babadde boogera, babadde ku 89.2 nga bali ku Manduso, era nga bwatyo n'abanga kyabadde kimwetaagisa okubeera nga akirarifying nga annyonnyola ku declaration gye yakola bwe yawa nsaleesale ow'ennaku 30 ku abo bwe yayita barebo MPs bakyewaggula, ba MP ba Nuupu abeewaggula munda mu Nuupu. Kakati nga mu period eyo balina okubeera nga bwe batyo bamanya ensobi zaabwe, olwo bajje beetonde oba bannyonnyole lwaki tebaaliwo oba tebaatendinga nkuŋŋaana za kibiina nga beetaagisa okuba nga babaawo, oba si kyo tebagenda kubeera ba flag bearers mu capacities zaabwe zonna ez'enjawulo 226. Kati kino ne wabaawo abakivumirira era nga bo ate bakivuga bakizza walala. Twegamba nga bwe nabategeeza nti gavumenti etandikira waka, nti gwe nga taata gwabeera president wa family, maama katugambe ye vice, kakati abaana era mubeeramu katugeze nti oba akulira banne oba ye mukulu waabwe n'abalala okusinziira ku family, nti era mulina okuba nga muwangana ebitiibwa. Abaana bakuwa ekitiibwa nga taata waabwe ne maama waabwe, naawe n'obawa ekitiibwa ng'abaana bo nabo ne bakuwa ekitiibwa. Naye bwe kituuka ku kubeera nti nno ate oyagala abaana ab'empisa oba b'onoofunamu mu biseera eby'omu maaso, kiba kitegeeza nti omuggo toguteeka wala, ate omuggo tekitegeeza nti omuggo guno stick nti ogenda kukuba. Omuggo guli mu ngeri nnyingi nnyo, kye bayita okugunjula, so si kukwata nti galamira buli kaseera ng'oli kagoggo, omwana buli bw'asobya kibooko. Okuleka mu rare instances ng'olaba mu butuufu ate kati kisobye, waliwo ng'omwana ye yeetaaga kukankabula kibooko. Olumu mulimu abaana nga muganda wange, naye kwegamba osobola okumubuulirira, osobola okumukansolinga, osobola okumuwaayo ebibonerezo
ebirala mu ngeri ez'enjawulo kwegamba ne kimuleetera okubeera nga abamu empisa era nga abamwegendereza eri ensi ate nga bw'omubuulira amazima so si nti oli biased ku mwana oba segwamuzaala oba okuza mukuze wabula olina okuba nga omubuulira real oba reality eya life. Kakati wano wetuli bwe tuba twogera ku Uganda kiba kitegeeza nti tulina okuba nga twogera ku reality kubanga Uganda yaddala ate era Uganda weeri nti okubikkirira kuno maama bw'aba abikkirira omwana ng'omwana yasuze wabweru omwana nga yasuze wabweru omuwala nga maama akimanyi omwana abadde tasulawo gwe tata wagenda safaari omwana abadde tasulawo naye maama n'asirika enkyajja kujja na lubuto obalabe nga bakukuta ne maama we era ndoze wava enjogerega nti omwana asera na nnyina kubanga ndowooza nga nkola y'abakazi okukuta ndoza n'abaana baabwe naye ng'ekituufu kiri nti maama yandibadde tabikkirira mwana oyo kubanga akimanyi bulungi nnyo nti omwana oyo ate asobola okufuuka omuntu omulungi mu maaso oba abagasa mu famire naye ate just olubuto ng'alufunye mu muntu atalina mugaso kisobola okumutira future ye. Kakati tuli ku future eya Uganda simanyi oba tutambulira wamu bwe mba nkunnyonnyola ebintu bino tuli ku future eya Uganda kitegeeza nti tewali favorite tewaliwo kwegamba muntu nti kati ono tumwagala nnyo ono waffe ono waaki yes omwana we obeera omwagala oyinza obutamukubira mu bantu oba oyinza obutamuvumira mu bantu ng'omusanze ng'ali mu kulya mu kkubo ekikajjo n'omugamba n'omuwoni nga buwoniizi n'oddeeka n'omunnyonnyola obubi bw'okuliira mu kkubo n'omuga omusajja omukulu omuwala omulungi otambula bwenna olya mu kkubo tosobola kutuulako tosobola kulindako n'otuuka ewaka okitegeera. Kakati eyo katuveeyo kuba omanyi ngenda n'empuguka n'embula n'entandika okuwa examples zitakwatagana oba zikwatagana simanyi oba muntegeera bulungi nnyo. Kakati munnange nkugambye nti program ku CBS kati yajagala okubamu ttooki okulaba nti tuli kakati mu Baganda bennyini era tuli ku CBS nga radio eya Buganda ekisooka gye buvuddeko kati bano bakasiba nti kye bajje bakkirizibwa okubanga bagenda ku CBS gye buvuddeko emabega babadde tebakkirizibwa kubeera nga bagendayo era nga Bwanika Mpuuga n'abalabe babeerako ne bakolokota n'endowooza ng'era bwe kiri nti munnange amazima gabeera mazima bagenda okukiraba nga already ne mileage yaabwe endowooza ekendeera nga n'abantu bakuba amasimu nga be bateekako okubeera nga boogera ng'ate abantu balina endowooza ndala nnyo era nga ekontana n'ey'abantu be baleeta bwe balowooza nti babawadde platform nga Bwanika okubeera nga boogera ekintu ekikyamu ennyo okiraba nti radio katugeze eya Buganda kati ate gye bakozesa okubeera nga balinnyirira ekyomuwendo kye balina nti kati ng'ekibiina ekya NOP kiri wano mu Buganda ate kifunye omuntu ow'amaanyi kati ate olwo bakitemerako ettaka so nga ate munnange nabo beerabidde nti eri nga bo mayanzi tebasobola kubuuka nanzige kubanga ne bwe tuli essaawa eno mpulira simanya tubanja obumbi bisente bwe ziti tukola tutya tina bino kabaka alaajana bannange sirina buyinza sirina obwogere okitegeera ebintu bwe bityo nti emyaka 40 why all those voices nga ziraga nti waliwo ekitali kituufu obutali bumativu ekiraga nti gwe mu mbeera eya Ssekabaka akaweeyolera kitegeeza kajja kubeera nga kakola ki kakuluma enteeka nti ekyo kiri ku rekodi tukimanyi bulungi nnyo wano kati kitegeeza nti omuntu yenna alina okujjulula endowooza n'ategeera nti ekituufu kiba kituufu siyina kubeera nga omwana mbikkirira kubanga bagamba kakyamamamera bw'okagolola kamenyeka bumenyesi nti kati omwana ono bw'anaatuuka ng'akuze nga namuyigiriza okumala googera n'abantu bw'atyo nga talina kawoowo kwega omuli omwana omuyita oli gundi shiraimu n'otamugamba wange ani gw'oyitaba bw'oti tosobola kuyitabako bulungi omuntu omukulu azze ewaka naga waliwo omusajja azze wano nti teri musajja gamba waliwo omwami azze wano omukyala ategeere engeri gya addressing abantu kakati tuguluuminga bakulembeze banja kakati Buganda batugamba nti balina bwe baguluuminga era nga Muwanga Kivumbi bwatutegeezeza naye ndowooza kati nkuwadde foundation ku mboozi eno
emala kati kangende butereevu kubanga era still bino bingi nnyo ate nga sina kyakukola nti emboozi ziba zirina okubeera nga ziwambuwamuuko kubanga bino oba oliawo ndaba nga byamakulu nnyo kubanga ate byamunda era ng'olina kuba ng'obitunuulidde si mu ngeri y'okusaakaanya okubitegeera obutuufu bwabyo era n'amakulu agabirimu. Kakati kasiba nti ono nga diehard era nga muwagizi nnyo wa Mathias Mpuuga bw'atyo nga akiteeka ku Muwanga Kivumbi nti Muwanga Kivumbi dictator era muli wankwe nti ono amulabanga omuntu eyayagaliza yekka ataking advantage oba alaba buli kakisa konna akaliwo okusobola okukayitiramu abeeko bye yeetuusaako nti nno ono ebbanga liweredde ddala emyaka mingi nnyo abadde mukwano gwa Mpuuga nnyo era nti okugenda okuva ku Mpuuga nadda ku sayidi ya Bobi Wine abeera akoze ekintu ekibi ennyo. Kasiba nti nga yeewuunya lwaki Muwanga Mpuuga gwe yayamba mu kwewaayo okw'amaanyi n'akatono ke yali alina mu biseera biri ebikadde n'amuteekamu akasente ke mu kampeeni z'e Butambala 2012 mu kiseera ekyo Muwanga Kivumbi yali talina kyalina. Kati Kasiba nti yatonnyonnyola olwo bali ku radio bombi boogera era nti okumusasula amusasuddemu ate kweyunga ku Bobi Wine bw'atyo ng'alinga akutte ekiso oba akambe n'amufumita mu mugongo era n'ayongerako ekigambo nti n'ofumita ow'ekitiibwa mu mugongo. Okitegedde? Olaba kakati munnange Kasiba nti era n'omumwa gwe ng'ayogera nga era sitirwa anenya Muwanga Kivumbi nti ono yalya olukwe mu ssuubi omutima ogwa ssuubi balina gundi yaabwe gye bayitanga ssuubi mwe beegattiranga 2011 lwe baagitandikawo. Eno yali pressure group nga bw'onoogamba nti ekisinde ekya ssuubi. Abamanyi ssuubi bagimanyiiko bingi nnyo kubanga era sibuliranko omuntu ayogera kintu kirungi kyonna kyali kivudde mu ssuubi. Kakati ono atutegeera nti mu ssuubi muno omulamwa gwabwe gwali gwa kuidentifyinga oba kulondobayo abavubuka abato abakulembeze mu byobufuzi mu Buganda region era nti baawulira babaali bakiwulira muli nti Buganda yali efuuse ekisekererwa nga terinaawo bakulembeze b'amaanyi credible leaders era nti kino kye kintu kye baafunvubirako ennyo okulaba nti bajjawo bakinogera eddagala nti baali bakooye okwegomba abakulembeze okuva mu regions endala ne batandikawo essuubi olwo baseetingewo standard okubeera nga basikiriza oba ba inspiringa abavubuka abalala abato mu Buganda. Kakati bw'atyo Muwanga Moses Kasiba nti agamba nti bwe twogerera essaawa eno Honorable Muwanga alabika yava oba yawaba n'ava ku kkubo eryo ku ndowooza eyo nga bwe nkunyonyera waggulu ebigendero bya ssuubi pressure group yaabwe eyo gye batandikawo 2011 era nti ideas zaayo yazivaako dda. Bwe essaawa eno ali bize nnyo ali mu kutemera kkubo Lubongoya okubeera nga atwala ekifo eky'obubaka obwa Kampala Central. Ate nga eno Muwanga Kivumbi akimanyi bulungi nnyo nti waliyo abavubuka oba abakulembeze abalala kati nga Moses Katabu Abaganda abayinza okubaera nga batwala ekifo ekyo ekya Kampala Central MP. Kakati mukunnyonnyola agamba nti kino kimusurprisinga nnyo okulaba nti Muwanga Kivumbi gwabadde amanyi ebbanga lyonna okubeera omugezi
munnabifuzi omugezi okubeera nga munnange ate bw'atyo yalinga atemera ettaka ku mpuuga nti ayagala kumwonoona bamusangule mu byobufuzi ate nga Kampala Central nga eri mu Buganda nga Mwanga Kivumbi ye Deputy President owa Buganda nti bamaze okubeera nga bagisalako bagiring fences edda nti bagirizaavingire Bubongoya nga Rubongoya kenyininyini yatuuka n'okugamba nti nno tasobola kubeera oba kuwangula Mbarara oba Kashaali butasobola kuwangulayo. Kasibante bw'atyo n'agamba nti Muwanga ava e Butambala nga ye bonna babi Butambala mbu alabika mbu era ebikolwa bye biraga nti bali mu kuteekateeka Rubongoya okubeera ng'atwala Kampala so nga tebali badde bamuteekateeka adde e Mbarara nti eyo asobole okubeera ng'agaziya obuwagizi bwa Nuupu nti okudda wano mu Kampala tekigasa ate nga Kampala already yanunulwa dda Kampala already yanunulwa dda mbu kati bandibadde bakonsentratinga ku Mbarara mbu kati Rubongoya bali badde bamutwala eri kakati already omuntu gwayogerako Mpuuga Bwanika ngera bwengenda okunyonyola ebigambo bya Bwanika byeyogedde mu bufunze emabega maaso awo kiraga nti kati already bano baamala dde okukola ki okwekyanga ne bakola ne Democratic Alliance era Bwanika bw'aba ayogera akulagira ddala nti talina kiyiira yatugambye nti talina kiyeetaaga ku Nuupu era bajja kuddamu bamulonde era baamulonda lwakuba ye abantu bamwagala kati kitegeeza nti ne Masaka still yeetaaga okununulwa still Kampala nayo yeetaaga okununulwa kubanga entalo zibadde mu Kampala wano tulabye akalulu ke Kawempe North wano ti abasajja bakyafunvubidde kati kitegeeza nti gwe bw'oteekayo gwa Naggamba ekyo nakyo kiri awo kirala ate nga twetaaga essaawa eno ti ebifo si kyekikulu kubanga basiiba bakyogera ebifo si kyekikulu nti omuntu alina okubeera MP nti omuntu alina okubeera kansala ekikulu kya byonna kuteekawo ttiimu kabiriiti mu bifo ebyenjawulo ebiri strategic okusobola okubeera nti ebintu bikyuka nga bwe walaba nti Rubongoya yakoze kinene nnyo naddala mu kalulu ke Kawempe North wa era bwe bunalona bakakasa naga nti Rubongoya engeri gye yakwasaganyaamu ebintu kati tewaliwo kyogamba Baganda basobola kukwasaganya bintu ngeri eyo kakati mu mbeera efaanaganako bwetyo awo saagala kugendawo nnyo kubanga birimu ekisooka eby'okusosola mu mawanga newankubadde naye abyegaana mu ngeri ye kakati Muwanga Kivumbi mu kuddamu ekisooka yeegaanye okuba nti teyasiima Mpuuga agamba nti Mpuuga ayinza okuba yambeererawo era nga yakola kinene nnyo political career yange oba mu ntandikwa naye ate nange namubeererawo nnyo nga Muwanga Kivumbi naye yamubeererawo ekyo naye Mpuuga tasobola kukyegaana kitegeeza kikiri sayidi emu nga Kasibante bwakola ki bwakyogerako kakati newankubadde teyawadde nnyo details nga Muwanga Kivumbi butya bwe yacontributinga oba butya bwe yagasa Mpuuga naye ye Kasibante yayongeddeyo nannyonnyola ng'agamba nti yawadde ekyekulabirako ekya Ssemujju Nganda n'agamba nti ono yeetabeeranko wa DP naye yadde yali wa FDC ye yakulemberamu Suubi ku level ey'okubeera nti no baali ba fundraising ssente oba bakuŋŋaanya ssente okubeera nga Muwanga Kivumbi awangula Butambala by election 2012 era nga gwe mulundi gusooka oba bwe yatandikirawo okusobola okubeera nti nno afuuka MP kakati ate era still kati bw'okikubamu tooki ekyo okiraba nti Ssemujju Nganda yali wa FDC ye yakulemberamu okufundraisinga ssente okuŋŋaanya ssente kati ne weebuuza nti lwaki baali beetaaga amaanyi ago agali extra okuva mu kibiina ekirala lwaki kuba teyali wa Ssuubi lwaki kakati wano
era still we wali ekinyusi nti tosobola kuwangula oba kununula ggwanga single handedly. That cannot happen. You cannot kununula Uganda without Balangu oba abantu bomu Western Nile oba abantu bomu Western Uganda oba Eastern Uganda. You cannot. Kati if you cannot, kati kitegeeza oba olina naawe okukitegeera bw'okiteeka mu bwongo bwo n'ogezaako kidigestinga okiraba nti nno kati gwe bw'otandika okubeera nga kati olaga ebintu bingi nnyo ate nga n'ekintu ky'okaayanira kyali kibaddewo ebbanga lyonna ng'ate era kennyini gw'okiwako ekizambo nti bwe twogera ku kulonda omuntu kiyinza obutaba kirungi mu anga emu naye ate bino bibaddewo ebbanga lyonna ne mu Buganda nga obwakabaka bwa Buganda tulaba mwali muwuliddeko ku bantu bangi nnyo wano mu Buganda beboogerako ne Kabobote yennyini bamutuuma Bwete n'abalala byali bibaddewo wano kakati yes nti yali ensobi ku mulundi ogwo naye era ensobi eva kukubeera nti bali beerowoolezangako nnyo obaoluusi mu mawanga gaabwe nga tebakifiiringa mu mutima gwabwe nti nno kati bano bafuuse ba Luganda ekintu ekyetaaga okubeera nga kisangukawo mu Uganda ti omuntu ali mu north alina okuconnectinga obutereevu n'omuntu ali eno wansi mu central kubanga ate bwe twogera wano twogera ku Buganda oba Kampala katugeze kate Kampala yo story waayo mulala nnyo kubanga bwe tojja kuŋŋa nti Abaganda be balonda nti 100% Baganda bokka be bakola ki be balonda kati kitegeeza olina okwacountinga for population yene endala y'abantu abalala era nga still bwe babanga balina enzikiriza y'emu nammwe kitegeeza nti basobola ate okuspreadinga gospel okugitwala mu Western Nile okugitwala Soroti n'ewalala yonna Kasese n'ewalala yonna nga mumaze kibalaga kubanga Kampala esavinga ng'ekizampo ate era ng'okulonda abantu abatali Baganda mu Kampala tekisoose kati kibaddengawo ebbanga lyonna kitegeeza nti tekikyadda mabega wabula abantu abalaga nti beeyagaliza bokka era abaagala okwawulayawulamu mu bantu munduza kati bajja kuleeta ekyo kubanga already ekyo kitulabulinga kikyusa endowooza z'abantu ekibaleetera okubanga wamma nabali naffe tetubagira bwe tuti kitegeeza nti kati awo mugenda kuba mweyawula era bwe muba mulowooza ku kununula eggwanga temujja kukisobola kitegeeza ekyo kiri mayina obukulembeze obutuufu mu Uganda bujja kubaawo era Uganda kitegeeza nti abantu banako okubeera nga bafuna service delivery kubanga bw'otunuuliramu katugeze Museveni yatugambira ekifo jalo meya yakiyiwamu amazzi ekyo yakyonoono tokyasobola kunenya lukwago lwakitakola kuba Museveni kennyini yakyogera nti yakiyiwamu amazzi bwe tugenda ku MP kati nga Mohamed Nsereko yes asobola okubeera nga Muganda naye ate nze ndaba ali controversial nnyo bwe tuba twogera ku kugatta Abaganda siraba tuyinza kugaa nti kati ono Muganda nti kati Abaganda bafunyeemu kubanga ekisooka Abaganda si be bokka bali mu Kampala si be bokka ekyo olina okuba nga okimanya muganda wange kakati nti bino biwanvuwanvumuuko naye nga Muwanga Kivumbi yabadde ayanukula n'agamba nti kandi wakubadde nga kituufu Mathias Mpuuga nti yali Muganda we nnyo political brother mu struggle era nga Muganda munne naye ye takiraba nti yandibadde ate era abeera muwulize nnyo eri Mpuuga newankubadde nga Mpuuga abeera avudde ku mulamwa ate nga aguvuddeko nga yeeyagalidde avudde ku mulamwa ate si gwe okyagala okutambula naye lwaki kitegeeza newankubadde oba mu mbeera gye yaba yeetaddemu eri scandalous conduct ye personal conduct kitegeeza nti kakati gwe ate bw'owagira bw'obeera ng'owagira muwagire kiba kitegeeza nti naawe still bwe tugenda ku mutendero ogw'eggwanga lyonna kitegeeza nti obeera omaze okwokya kubanga kati ate abaana abato omugigi omuto ogujja ogenda gugamba kiba kati tuzimba mugigi muto era omugigi omuto guli mu kuzimba mukulembeze waagwo
kitegeeza nti abaana abato balina okumanya teri kulya nguzi, zero tolerance ku nguzi, teri bubbi. Kati bo ogenda kubagamba otya? Kubanga bino bajja kubiwulira era bajja kubisoma, bajja kubitegeera. Kakati munnange mukuwa ekyokudabirako mu nguzi abe FDC gye baafuna ebafuukira ekizibu kumpi kusaanyawo kibiina kyabwe, kiba kitegeeza nti era oba oyiwa obutwa mu bantu nti omuntu amaze okubeera nga akulaga. Kakati avudde ku mulamwa Muwanga Kivumbi kyagezaako okutegeeza. Kakati ate ggwe ogezaako mushieldinga. Ku nsonga y'okuwagira Rubongoya agamba nti nno kino bakiraba nti ekisooka asobola ate era nga aliko ekigendererwa era alina task at hand. Alina task at hand kitegeeza nti waliwo ekigendererwa ekyekyo mu kyo era ebigendererwa nga bingi kubanga kati ebyobufuzi byakubala nti kati okulwanira obufo nti oli kati yaba alina okubeera mu kifo ekyo kati bitwabikuwa nga bannayuganda titumuteekawo abeeraawo nti kubanga oyo abeeraawo naye nga tewaliwo kigenda mu maaso agenda kuddaawo kutandika kuvuma buvumi bankyukakyuka mula Muhammad esitoko byabadde ng'akola kubeeraawo kukola kutya kuwagira bano gwalaba akugulanye ne Bobi Wine ng'awaabuukira bali ne skin awo ng'abasembeza kagamba aba anoonya opportunities za controversy ekitegeeza nti nno ng'Omuganda abatatugasiza kubanga twagala kunnula ggwanga kujjawo obukulembeze oba bufuzi bwannakyemalira ate ono already mwatuteeka tatuwa solution akulaga nti eri taliiyo neno taliiyo kati ali awo bw'atyo kwonoona bwonoonyi era ge maanyi ge mulaba nti kati bali endisikini kutuka kufuna maanyi kubeewerera kuba nti mu kalulu kijja kusukkamu kitegeeza ngenda kuleeta bakifese bwe babakube eyajja wano ng'asaaga ngenda n'abantu bagamba temumalirako biseera oyo talina amakulu muganda wange kakati ngera bwolaba kakoza mutale nabo munnange baaliwo bakitatta baaliwo sooka weebuze baatandika batya kati Muwanga Kivumbi bw'atyo n'ayongerezaako n'agamba nti nno abatali Baganda wano mu Buganda eva babadde tolerated mu Buganda era naawe ekyokulabirako kyokulonda abantu abatali Baganda wano mu Buganda babaddewo Captain Francis Babu wano mu Kampala bamulonda okubeera MP wa Central naye ono talinaawo kika wano mu Buganda kyozaga nti wa kika kino ne Uhuru abantu bamulonda naye talinaawo kika kyozaga nti kika kye kino naye tumanyi nti Munnayuganda Ojoko Mulozi ono yali wa DP era nga bamufrontinga nga Enakawa aba DP Ojoko Mulozi ate nga DP bamuwanga Kivumbi ba Moses Kasibante gye bagamba gye bawaana boogera ku ssuubi kitegeeza tuli mu DP wakitegeera naye nga bo bennyini baleeta Ojoko Mulozi mu kiseera ekyo Moses Kasibante teyawagira oba Mpuuga teyawagira Mulozi kakati era nayogera ku Nnyombi Tembo bayi Tembo ono n'agamba nti ono yali kansala mu KCCA owa Rubaga North ate nga mukonjo si Muganda nga mukonjo si Muganda kakati bw'atyo n'agamba nti ekyo si kipya kati Kasibante ng'amaze okuwulira ebyo bw'atyo atandika okubeera nga yikkira nga nedda nti sigamba nti nno ze saagala batali Baganda saagala nti okugamba nti si Baganda nga nze naye ensonga yange njagala mugitegeere yeeriwa era nga yeekiriza ku gye yawadde nti naye kennyini nti newankubadde Muganda naye Joseph Ssewungu yali best man ku mbaga ye ate nga si Muganda Joseph Ssewungu yali best man ku mbaga ye naye nga si Muganda kakati nti sometimes ebintu ebimu nti goyinza okulowooza
nti bimpimpi ngaawo bwe bityo bwe biri naye ng'ate ebyafaayo tosobola kubikyusa n'endowooza z'abantu tosobola kuzikyusa ate era still n'obutuuze bw'abantu tosobola kubukyusa nti obasengule bajje mu Kampala obaze ewaabwe kati olina okubeera ng'obala factors ezo zonna okukosa n'okubeera nti ekigendererwa ekisingayo bunene kiki kubanga yegino Museveni ejjukira nti entebe ye eri tekwatibwako yagipreservingira ddala asobola n'okusacrificinga ababaka aba NRM nga muwala 221 bonna ba sekandi bana abakooba bonna ani ono Oweri Mawokota bonna n'abakola ki ne babayiwa naye ye ng'asigaze entebe ye kakati bw'atyo Kasibante agamba nti mu keesi eya Lubongoya yagamba nti ensonga yagamba bw'ati nti mu keesi ya Lubongoya nti aba NUP balinga abamusiba obusibi ku bantu b'e Kampala Central mbu kubanga tayise mu process mu primaries nga kwegamba waliwo abalala nkati nga Lord Councillor Moses Katabu mbu olwo abantu balondeko mu primaries balondeko nti ono yasaanidde okubeera ng'ayitawo naye kwegamba kyemmanyi nti mu byobufuzi era sitiro olina kweta muntu w'amaanyi gwe gw'osuubira okuba nti w'amaanyi era nga waliwo population eyinza okumubeera ng'emulonda ku ebyo byakoze era mu capacity gye bamulabiramu n'ebigendererwa ekisooka bigendererwa ki kakati ye ng'agamba nti balina okubeera nga batubuulira criterion oba amakubo akasengejja ke bakozesa okubeera nga NUP editamininga egamba nti Lubongoya yalina okubeera ng'abeera flag bearer owa MP Kampala Central naye era nga bagamba nti Mwanga Kivumbi kyakola bwa dictator mbu tosobola kweyita bannayuganda okubeera nga balijala era nti kyebakola yagamba kyebakola baliitidde bannayuganda okubeera nga balijalazinga nti NRM eri more democratic nti era eri more transparent okusinga opposition kakati era still awo nti bw'oba yogerako NRM omuntu olina okuba omwegendereza in fact enyukuta ezo olina ozoogera nga ozaawula NRM bw'ogamba nti NRM muganda ino kyanguyiriza bw'otyo oyinza obutategeera makulu gaazo kubanga NRM bebakyasinze okutekinga advantage era bebakyasinze okutega obunyeebwa bebakyasinze okubeera nga basaabulula ebyobufuzi wano mu ggwanga toza gamba nti nno ekibiina kya NRM kiri transparent nga already kisobodde okubeera nga kifuba okulaba nga kifuna ababaka ne kyawulayawulamu bu constituencies babeere bangi mu parliament katugalize mu Western Uganda ababaka abavaayo bangi nnyo ne bayiwa omuyolere mu parliament ne bagukwasa ssente okusobola okuinfluencinga decision making mu parliament gwe noga nti bali transparent ne ku byakabeerawo essaawa eno ng'olaba bafutyanka Coffee Bill bali mu kutembeeta UPDF Act baagala court martial ebeere ng'evunaana abantu aba bulijjo ebyo byonna gwe n'ogamba nti these people are democratic and transparent ku kalulu akabbibwa entaka era nga naawe okola ki ng'olaba yensonga lwaki okiraba nti oli tasobola kubeera MP owa Kampala Central nti atuleete ne mutabani we abeere MP wa Kampala Central yensonga lwaki okiraba nti nno Francis Babu yaliko ne wajjawo Lord Mayor Elias Lukwago kakati bwe tuba twogera ku Mohamed Nsereko ne Mohamed Nsereko agenda kuvaako tagenda kweta mutabani we oba muganda we oba mukwano gwe kitegeera ne Lubongo ajja kuvaako bw'atyo so nga ate eri entebe y'oba president influence nga kinene nti oli asobola n'oga nti mutabani wange yabaddako kati kiba kitegeeza nti gwe bw'okyusa wali bino ebirala byonna byangu nnyo kubanga byo bisobola okubeerawo akaseera mu myaka 10 ne mukola ki ne musolovinga ekyo so nga ate kiri kizibu nnyo kiyinza obatwalira emyaka n'emyaka twakakulungulula emyaka 40 ku nsonga eyo emu so nga ate Kampala efunye ba MP abawerako ng'ate n'ekisaka nga n'abamu ngewe bakunyonyodde nti Francis Babu yaliwo naye nga tabangako na kika kyonna wano mu Buganda ate era nga musajja siga nti abantu bamuwalana oba bakola ki era ayina eddembe ne ku talk shows abeerako n'ayogera
naye nga kiri si kyansikira n'ekifo kye yaliko era akimanyi bulungi era yakivaako dda bayi entalo zaabwe naye Lukwago kuba Lukwago yamusiguukulula era ne ziggwa. Kati ensonga eri bano gye baprotectinga bakasiba nti ensonga ndala nnyo kuba ye akuumirawo mu opposition okusobola okunoga akasente, so si nsonga nti Lubongo oyo okubeera MP e Kampala. Ekyo kiri mayina kubanga nkugambye nti kyo kyangu okukyusa, naye waliwo ekintu kiri ekinene ennyo nti bannayuganda kye balina okubeera nga batunuulira era abantu kye beesibyeko ennyo. Kakati munnange kasiba nte bwatyo era nga akakasa nti Mwanga Kivumbi nga deputy wa Buganda era nga ye NUP chairman wa Buganda Caucus mu parliament yakiraba nti yandibadde akozesa platform eyo nti NUP okusobola okubeera nga eshoolding agamba yalibadde akozesa platform eyo okubeera nga ataasa mpuuga okusinga okubeera nti yeesigama ku Bobi Wine oba okuwuliriza Bobi Wine nti bacandidates basobole okubeera nga babateeka oba babasindika mu constituencies gye basobola okuba nti gye balina okubeera nga babeera. Naye jjukira nti opposition kugambye nti yeyawulwamu wano e Uganda kati obwo bufuufu tewabukoowa okulwanira ebifo nti emugende eno g'okiikirira eri kuba bamaliriza babawadde ssente. Abannayuganda kye baagala kukyusa buyinza bino ebirala byonna biriko bikole ki birongooke kubanga singa ekyo tebakikola era still Lubongo yasobola okubeera MP w'embalala ne tusigala era mu mbeera y'emu. Kakati yagamba nti tewali ngeri yonna nti gye bayinza kubeera nga bataasaamu NUP nga tafudde kuba ne oba neemujja ku mulamwa. Kakati ye Mwanga Kivumbi amugamba nti munnange sisobola kushoolinga muntu nga ye kennyini yalangirira yava mu NUP n'alangirira nti akoze Democratic Alliance ye Yodi yateekawo dda political vehicle ye Democratic Alliance ate nga munnanga akimanyi bulungi nti yalina by'alina okubeera nga atuukiriza. Kati alina banne bakwatagana nabo kati kiba kitegeeza nti omuntu ng'oyo ate kwati gwojje omubaakingi oba ogenda kubeera nga weekontradictinga. Kakati ebyo bibadde bigambo oba yabadde nteeseganya nga bakiralifayinga ku ngeri eyo ku kiki ddala ekyo nti Mpuuga asaanye okutaasibwa oba tasaanye okubeera nga ataasibwa. Mwanga Kivumbi akola kikyamu Bobi Wine okusayidinga okubeera ku Bobi Wine kikyamu. Lwaki kikyamu? Kakati Mpuuga gye buvuddeko naye era nga tatudde nga agezaako okubeera nga atukakasa nti byonna ebikolebwa eno mu NUP twegamba biraba ng'ebyakatemba yabiraba nga drama. Kati olwo ye defendinga ku 6 kubajjukira ebyali 5 n'ali 10 nakyo n'ayagala akidefendinga. Kati ebyo byonna agezaako kuba nga abikola ki. Kati yagamba Mpuuga yategeeza juzi n'agamba nti ekisooka nga NUP agirabanga mbu talina kyagirabamu okuleka agirabanga theatre. Agirabanga theatre mwe bazannyira katemba era nti bano ba political actors baperforminga buperformings kusobola kufuna sympathy oba busaasizi mu bantu. Ye kyagamba nti baagala buli kimu bakikozesa nti bakozesa enguzi okwagala okufuna obuwagizi n'okusaasirwa mu bantu nti talina budde mbu kuba ye tali si actor talina budde buyingira theatre. Mpuuga bwate bwagamba nti singa obadde onoonyereza ku byobufuzi oba singa poliisi eba enoonyereza nti yandibadde eyita abo bonna abakulembeze ba NUP omu ku omu nera okubeera nga ebabuuza 4 na 5 ku byenguzi ne bribe gye boogerako mu parliament n'agamba nti bano bali mu theatre. Naye kati tukimanyi bulungi ennyo olwo twakajabo yakakasizza ssente yazifuna n'Empuuga naye kennyini ssente yazifuna. Naye kati abantu ye tabafuddeeko oba abantu okwogera ku ssente ezo
ennyingi kuba kiri 10 naye bw'ogattagatta ababaka bangi mu parliament kibakiza nti bangi abazifuna era ziba nnyingi nnyo. Kakati era awo still ng'alumbagana Joel Ssenyonyi yagamba nti kugamba mu kunnyonnyola kwe agamba nti Joel Ssenyonyi ono nti yamwewuunya okusinziira ku mpuuga yamwewuunya kubanga nti Joel Ssenyonyi akimanyi bulungi nnyo mbu ssente ndine Muwanga Kivumbi amanyi bulungi nnyo ssente engeri gyali ku Public Accounts Committee mbu amanyi bulungi nnyo public expenditure agimanyi bulungi nnyo ssente za Uganda gye ziraga ez'abantu ez'omusolo n'engeri gye zisaasaanyizibwamu mbu naye beesibye ku zino beesibye ku bintu ebitalina makulu okiraba tebeesibye ku bintu ebitalina makulu. Sisuubira kuba nti nno bw'oba olwadde ekifuba ne ssenyiga n'omutwe katugeze katati n'olwala omusujja olinamu typhoid n'omusujja gwa malaria nti omusawo bw'anaakukebera agenda kugamba ngenda kuwa package ejjanjaba obulwadde bwo bwonna obwo ewonye ssenyiga ewonye typhoid ewonye n'omusujja malaria era ajja kugamba nti olimu omusujja gw'ensiri ne typhoid olimu ne ssenyiga yakulumisa omutwe kati twala lino eddagala mu bika ebyenjawulo osobole okuwona. Kakati gwe bw'ogamba nti nno bano bamanyi bulungi nnyo mbu allocation ya government public funds nti bamanyi wa ew'okukuba naye mbu olw'okuba baagala kufuna political favors baagala kufuna sympathy mu bantu mbu kati beesiba ku bintu ebitalina makulu ekyo tukyewuunya kubanga era still Ssenyonyi ng'akyali yakyakulira ku Sase yagezaako okulumba wangi nnyo. Sisuubira kuba nti yonna yonna gye yagenda gye yali ng'asaggula okulaba ebintu gye bitambula bizinesi za gavumenti gye zikwasaganyizibwamu. Sisuubira nti byonna gye yakwata waali nga wafaanagana wano na wano ne wali. Kakati na kino kikyo nti gwe bakuwadde ebitaano kikyo ekikumi kikyo kitegeeza nti balina okutunulira mu ekyo ng'ekikyo ate batunule ne mu ky'Amongo nga Speaker wa Parliament. Kakati awo Mpuuga ye waayagala okubeera nga escapingira. Kakati eyo nga tuvuddeyo ate munnange Bwanika ye atukakasiza n'atugamba nti yatukakasiza n'atutegeeza nti ye Nuupu ne bwe batali muwadde kaadi yasigadde awangula yandiwangudde so backing eya Bobi Wine terina kye yamugasa yadde n'akamu terina kye yamugasa Abedi Bwanika ng'agezaako okubeera nga munnange abiiwako amazzi kwegamba agezaako kukakkanya era agamba nti Masaka yaabwe kimanya kabonera ye Nyendo Mukungwe ya Mathias Mpuuga era naga ntagenda kubeera ng'agendera bo ayita kyayise Mango Tree Politics bo batula wansi wa miyembe ne bateesa ne bateekawo wannakyemalira n'ebirala kati yagamba ebyo tagenda kubeera ng'abikkiriza tagenda kubeera ng'abikkiriza era bwe mulimu nti amaanyi baagajja wa Bobi Wine tebiriiko agamba nti nno ffe already Masaka yaffe ye wakimanya kabonera ate Mathias Mpuuga kubanga yaga ajuze awulira yaga nti yabulira Deputy President ng'agiyita ayogera ku Muwanga Kivumbi ng'agiyita municipality n'atabanya ti Masaka already kati city kati omuntu ng'oyo waba yatambula ku tamanyi city bwefaanana ebyo nabyo biri awo kakati yagamba nti bo bali basatu era tebakwatibwako e Masaka bamaanyi nnyo nti abantu balonda bo basatu ye nga Abedi Bwanika owa kimanya kabonera okukosa Mathias Mpuuga owa Nyendo Mukungwe ne Honorable Juliet Kakandi be bannannyini Masaka era gwe oyagala issue yonna bannange togenda kubasobola bo tebagenda kubeera mu security meetings under the mango trees kakati ekyo kiri awo era abantu bwe bati munnange ne bamutunuulira amaga ati kale ffe tetufuddeeyo katubalinde tulabe amaanyi gammwe bwe gali kubanga naawe kennyini n'ekibiina kyo
ekya DPP kyakulema okubeera nga okikulaakulanya n'ojja mu NUP kye kyakuleeta. Kati bibantu baffe abo, naye ng'ekituufu kyo kiri nti okubuzaabuza kungi nnyo. Okubuzaabuza kungi nnyo, kakati bwe tunaddaawo ku ffeero baganda kiba kitegeeza tugenda kukola ensobi nnyingi nnyo. Ekyo kyo wano bwe tuba tunalwanyisa enguzi n'okufuna obwenkanya nti omuntu owa wansi asobole okubeera nga naye afuna ku buweerero, kiba kitegeeza tulina okimanya nti omuntu yenna kasita afuuka vampire kasita emuluma, kitegeeza nti essaawa yonna asuubira agenda kubeera nga transforminga into a vampire and he's going to be very dangerous. Agenda kulya era bw'anaakuluma naawe ojja fuuka ki vampire. Kakati Mpuuga tetumanyi vampire kye yamuluma. Kati ba Moses Kasiba nti baabo nabo tulaba bamukaaku bonna, ne tulaba Abedi Bwanika, ne tulaba ba Joyce Baagala, ne tulaba kugambye. Tetumanyi ki kyakukola. Naye nga ekituufu kyo kiri nti tulina kubeera alert. Abantu balina kubeera alert kubanga namujinga aba namujinga. Era gwe bwe owulira ng'oyagala nnyo okulya namujinga, kitegeeza nti niwe okitemako n'okisuula era oba okisudde. Oyinza okwesanga ng'oyagala kulya omuyimba ogulaba guleka guliko ekiwuka noga kandi ojja genda okuluma, ojja kuluma envunyu ate mu muyimba gw'obadde oyagala ennyo, oba ojja kulemererwa okubeera nti olambika bulungi omwana wo singa omutunuulira butunuulizi ng'owaana muwaani. Era abakyala abamu abawaana abaana baabwe figa obulungi biki akagoye kakola figa era nange omwana ajja kukula nga amanyibwa figa muganda wange. Kati figa eyinza omufuukira figa. Abasajja bajja kumukalakata figa agende okujja nga figa yonna ekalabuse tekyaliko. Ojja kakasa nti figa ekalabuka era abaana basobola oggikuba akayumba ne bakayiwa. Basobola kanderekereze mmwe muve mu ebyo. Tulina okugenda mu maaso ate ku sipiidi eyayiriire. Kuba omusajja kyamutwalira emyaka 5 ng'ali mu nsiko ng'akozesa mmundu. Kakati mmwe muli wano ku bigambo, bwe mutateekamu maanyi kiba kitegeeza nti mugenda kukwebera. Kati abantu naddala abali mu opposition nga si opposition bayagala nnyo NUP kwegamba basuubira okuba nti egenda kugwa after 2026 era Hudu Hussein yatukakasa nti Mpuuga gwe bagulumiza mbu yagenda okureplacinga Bobi Wine. Ekintu munnange kitasoboka kubanga Bobi Wine yajja yekka era tayinaawo ko yava we tugamba nti waawano nti bamugulumingira ano mu byobufuzi. Abantu be bamuleese era mu ngeri yaabwe era nga boolaba bwatambula nga abantu bonna bamurecognizinga. Bwekkiriza bukkiriza nti kati abantu basazeewo ntono ye mukulembeze waffe. Nakugambye nti njabbi kunyonyola mu mboozi yaffe emulumu nja kujja wano male okubigattagatta nabyo tubirabe. Sigenda kusukkawo nnyo wano mu nsonyi ebiwanvuye kubanga bingi ate byonna mbadde nina okuba nga mbigatta wamu. Mukama Katonda abakuume tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large tukubulira ebyaliwo ebiriwo n'ebyo ebirijja akuume.